President Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine olunaku olwaleero Asibye Kitalya mu basibe ba National Platform bannafe aba omwenda abaagana okukkiriza emisango gya Balamu n'egyoleka okuta Museveni Jennifer Fulufiga gye bali bagamba nno bakkirize baweze Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine nno Mutujju Mutemu Muyeekera bamuteeka emisango mingi waliwo gye basiibye mu bannafe abo nga boonyumyamu nabo era ababuulidde ebyama bingi nti Balamu akyalemeddeko abasuubiza amayumba ne ssente nti naye bo beewuunya abasooka okukkiriza ne bagamba katufe tukkiriza twaze emisango ne babasonyiwa ne batanobata bali bweru twanaba bawadde 10 twanaba wa mayumba gaabwe twanaba motoka zaabwe twanaba mirimu gyabwe nga bagamba nti kati ffe baani babanga bali bamye kati ffe banabituwa nti nedda ffe katubeereyo bano bagatukozesa bukozesa bo bakiveemu ffe tusigalemu nga tetukyabonaabona mu ggwanga lyaffe nolwekyo President Kyagulanyi abantu bakyalidde biwandiise nabitulaga naga nti akyalidde ku machete ya sin n'akyalira n'abalala bangi abo abaagaana nti ffe tuyinza kukkiriza twagala tusigale nga tuwozesa muleta obujulizi bwammwe bonna mbumaleyo gyonna gye mubuteeka gye wagye mubulina butulumike nti nno tuli bayeekero oba tuli batujju awo tuwe ekibonerezo kyaffe tuli ready okukisaavinga. President agambye nti this morning at Kitalya prison we checked on the 9 comrades who refused to plead guilty to crimes they did not commit. These are Sekitole Yasin Machete, Patrick Mwase, Sharif Kalanzi, Joseph Muwonge, Abdallah Kintu, Umaru Emma Kato, Kavuma Musa, Jime Garukande, Wamu ne Gibusiwa Abdallah. Agamba nti olunaku lwaleero bakedde mukomere Kitalya okulaba ku baganda bafaabo omwenda abaagana okukkiriza emisango gya General Kaguta Museveni gye yali abataddeko nga bakakabawaayiriza President Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine nga bwali omutujju nga bwali omutemu nga kubano kuliko muganda waffe Sekitole Yasin Machete, kuliko Patrick Mwase, kuliko Sharif Kalanzi, kuliko Joseph Muwonge, kuliko Abdallah Kintu, ne kubako Umaru Emma Kato, ne kubako Kavuma Musa, ne kubako Jime Garukande wamu ne Gibusiwa Abdallah. Agamba nti nno they are of strong spirit, committed to going all the way in their pursuit for freedom and justice. They have thus far rejected so many mamiovers by the regime and its agents. They told us that Balaam and the other 7 agents have been promising them lots of money and jobs if they plead guilty, but they've refused. Their demand is that they are subjected to a free and fair trial. They are willing to face any punishment if evidence is brought against them and they are convicted. I must say that we are all inspired by their conviction. Obiwulidde liwadde lunyanyimbe ndufuye agambye mukulembeze nti musanyufu okulaba nti asanze bano emitima gyabwe gikyali migumu nnyo okulaba nga balwanirira eddembe lyabwe ery'obwebange wamu n'obwenkanya. Agamba kibano wetwogerera bakagaana ebisuubizo bingi ebyebbeeyi ebititimike bingi ebadde basuubiza gavumenti ya Museveni n'abo bamukolera bamulya mu ngalo era nga babagamba nti bano babagambye nti Balamu ne banne abakolera Museveni basaba babeetaliratalirirako nga bakakambu nno bakkirize bajja bawa amayumba bajja bawa emirimu bajja bawa ssente amamotoka ebyesava ebyebbeeyi nti naye bo bagaanye bagamba nga be maasoose okuta temunnabibawa musooke mubibawe tubirabe ko natera tebabina tebana byagenda kubawa kakati nne kintu kyabatuddemu. Abagamba nti bo baagala kimu kulaba nti nno bafuna obwenkanya mu musango guno era gavumenti ya Museveni enoonye obujulizi yonna gye buli ebujjeyo ebubateekeko emisango ginaabasinga bo balirode okusaavinga ekibonerezo kyabwe kyonna ekinaabaweebwa. Pulezidenti agamba nti musanyufu nnyo afunye okwolesebwa kw'amaanyi okuba nti bano ate emitima gyabwe gimigumu bwe giti ng'olwazi ng'ejjinja ng'eibaale nga tebannaba kumenyeka ku mutima nakamu tebannakukkiriza kudda mabega n'akamu. N'agamba free all political prisoners Uganda, bring back our people, free Uganda. Bamaze bitugamba ebyo n'atuwako ku busane
ku bushane bwawale Kitalya wali natwaga nti bane tuva Kitalya wano okula ku baganda baffe obushane bwebo nga bwobulaba ne baganda baffe na batutelayo abo Abagana Okukiriza Kaguta Museveni. Ati no bannayuganda ab'enjawulo bombindo enjawulo bavuddeyo nga bongerako ettaffaali ku bigambo by'omukulembeze Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi ne baganda baffe bano okwongera okubasabya okugula no bavayo eyo John Museveni gy'abasudde gye batalina buzibu nawo. N'agamba nti bless them, bless them, let them, we all know it's not easy. Okay, Onaga Museveni and your family free of political prisoners. Nagamba mwebale nnyo Mr. President. Nagamba it's just a matter of time. Obusibe bugwa ba comrade, let's not over until it's done. Onagamba one love, job, bless, peace and respect, protection to them all. Onagamba anti much respect, fountain of honor, His Excellency Alake Kyagulanyi Ssentamu, Chief of Revolutionary Defense Forces. Onagamba may God continue to watch over them and protect them with play on day. One day God will verdict them. Onagamba God knows it all, may justice prevail. Onagamba bravely we pray that they remain strong as we pray for their families as well. Onagamba God bless you Mr. President, one day is one day they will be free, God is grace. Onagamba thank you so much Mr. President for standing with our people, may God bless you, respect. Onagamba may Lord protect you comrades and be strong, go in control. On the respect Mr. President and team for always supporting and standing with our brothers in prison. On the thank you Mr. President for checking on them. On the can't let them out, say guilty and be out, the rest will come later. Sebo otomeza bannoye obatomeza katisanya ngaita munawo kumuvawo. May the Almighty Allah continue protecting them and make everything easy for them. Ya Rabbi. Onagambi Allah who kubal, may Allah help them to be released. They are my heroes. Onagambi justice must be brought to them. Onagambi they should plead guilty and guilty mugenda muri egundi. Onagambi thank you Mr. President, we shall overcome this evil. How can you plead guilty ku musango gw'otakola? Mugamba nze nakikola naye nga tewakikola. Mukulu manyi damaji sibakikuteekako. Katamanyi nosaanya anza otasobola kufuluma Uganda. Olivia Otayano yavuddeyo naye naazaako kati international bakitegeedde nti no bali mu mugeta. Neso omala okweteekako omusango n'ottakalya yonna. Twali bakuba mulimu, tosobola kwesimbawo, tosobola kukola kintu kyonna, obeerawo nga ddoffe. Kati nga why do you kill your career? Why do you kill your future? Or this tibeerayo oba myaka 2 bw'olivaayo ofuka president wa Uganda nga Mandela bwe yakikuba. Lwaki ne Mandela teyakkiriza nti bane nzikiriza emisango nagikola naye yalemerayo ne bamusiba emyaka 10 ago yavaayo nga hero n'afuka president wa South Africa n'omulambo gwe olwaire entaanaye ekyali hero akyali muzira ensi ekyamwogerako nga kyakulabirako akyali bwe kibala okusinga bakyali abalamu. Kati omuntu muleke abantu baffe n'ebitiibwa bya kusinga abantu okufa nga tebalina bitiibwa. Kyamakulu nnyo okufa nga olina ekitiibwa kyo okusinga okufa ng'owenna oweebuuse. Ate kiti okuweebuuka ofanga. Onagambye nti thank you Mr. President, be strong comrades. Onagamba ye nti no Mr. President plus your team, thank you comrades, pray for you, will be free one day. Nagamba we shall be free Mr. President. Welcome back Mr. President and team. Nagamba job bless, one love Mr. President. We'll be back Mr. President, job bless you. Nagamba much respect to your comrade. Nagamba God bless you, political prisoners. Buli muntu ayongera okuteekamu essuubi mu bannaffe nga basabira bagamba nti no kijja kuggwa wande kijja kuggwa kyonga mazima kijja kuggwa wande. John Museveni bayagala batayagala kijja kuggwa wande.
oba bisu oba bimunyumira tebimunyumira kijja kuggwa one day yejjuse nti bana ebintu binakola abanga abantu bano nga manyi ndi mu bamenya mitima lwaki bakyalemye baganya okumenyeka emitima ala kusobola kulage ku machete kadde mwami Museveni yagamba bajjajja baffe nti muveeyo tulwane Idi Amin ensi agenda giguza abawarabu agi ono nyakuwa ku machete ya sini ono oyo omu kubagana okukiriza emisango gino nga era machete ya sini omupika owada machete ya sini ono yali bodyguard wa president oba y'omu ku ba foot soldier abaasookedde okuba ku lusagira lwa president okumuwa protection era nga machete bw'asaggula ekkubo tewaba agirinnyamu era aba bajjukira ku mukutu gwaffe guli ogwa Sekanyolya twalitanga machete ono ng'abirayo nnyo ng'ebigamba bikuba budinda lwaki ate machete oganya okwogera machete ate ani akuttemu papa njagala kubawa ku machete ebigambo asooke akubuulire omanye machete omutuufu yaani era omanye lwaki abantu bano bakyagaanye okukkiriza ebyo bo bagamba nedda kubanga bagenda okukwatibwa oledde nga balina ensonga ze bayimiriddeko nga omuntu aleta akatambi k'omusajja emyaka 4-5 emabega weyakwogerera naye ng'oyinza kakalenti kaleero okitegedde nga akulaga nti yali kumulamwa era alina okusigala ku mulamwa ogwo nga taguvuddeeko bagala bwe tubasabira one day mujja kuvaayo oba kitya kijja kuggwa Omukama Katonda alinammwe alinaffe alinaffe tulina okuba nga tutereeza eggwanga ffe ffennyini mwatumaga kkiriza ddembe lyaffe kutwalibwa bwe lityo oba terigulwa bunusu.